Abalungi nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Mwebale. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Mwebale kubeerayo, mwebale kukeera. Njagala osharinga evidiyo eno. Tulina ebyokwogera biwerako. Bible and Politics. Tulina ekyawandiikibwa kyaffe, tukyaliko kusoma ku byokulwanyisa eby'omwoyo ate era n'ebyomubiri. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4. Ziri 5. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. Leero tugenda kusoma mu Bible omugaso ogw'engabo, engabo ey'okukkiriza. Kati nja kusembyayo n'ekyawandiikibwa. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Ephesians. Tukyali mu ba Efeso. Ephesians chapter 6 verse 16. Ephesians chapter 6 verse 16. Abefeso 6:16. Tukyali awo mu Befeso, twatandikawo ku Sande n'olwaleero tukyaliwo. Tusome ebintu ebyo byonna tubimalewo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga essomo eryo muligenze mu maaso. Nfunye response y'amaanyi, abantu basomyeyo ne bagenda mu bitabo ebirala. Waliwo ampeereza Samoni namba n'angamba nange kantuule nkusomeseeko. Otusomesezza ebbanga naye kakkanako nange nkusomese. Nampa ebyawandiikibwa, anzizizaayo mu ndagaano enkadde, nanzizaayo n'angamba genda osome ekyamateeka essuula bw'eti, genda osome ebyomumirembe essuula bw'eti, genda n'angamba bino ng'ayongerera ku ssomo lino. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okutwala obudde ne musoma Bible ne mukola research eyammwe. Katonda mugaziyirizza essomo lino. Njagala tebikoma wano. Bwe tumala wano ddayo osome Bayibuli yo, ddayo obuuze Mukama akusomesa ebintu bingi. Kuba nabagamba Omwoyo Mutukuvu ye musomesa w'abasomesa, asobola okukusomesa okusinga ne bw'obadde okirowooza. Omwoyo Mutukuvu bw'akwesomeseza ate obikwata nnyo okusinga ng'omuntu akusomesezza, kubanga oli bw'akusomesa kiba kiwedde. So njagala Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa nga musoma Bible muleme bikomya wano. Wano osobola just to tickle your minds, just kusaza waliwo akantu akatambula ku MC Ganja, tambuza video. Kati nze akakajja ako kokka kenjabe kati awo ebisigadde nze kasankuwa ekyawandiikibwa ne nkigiranga bwe nkimanyi. Obanga Katonda nze bwe yakimbikkulira, naawe bw'oddayo n'okisoma ajja kikubikkulira bulala. Okitegedde kuba Bayibuli ngazi ate nnene. Musobola okubeera mu conference, abasomesa ne bajja ne basomesa ku kyawandiikibwa kimu mu ngeri ya njawulo, ate ng'ekyawandiikibwa kiri kimu, ate nga bonna batuufu. Eyo ye Bible. So naawo njagala tugende mu politics, tusembyeyo Bible. Okusooka byonna njagala kwetonda. Njagala okwetondera bannayuganda mwenna. Njagala okwetondera abantu b'omu Central. Njagala okwetondera abantu ba Northern part of Uganda. Njagala okwetondera abantu ba Eastern part of Uganda.
njagala okwetondera abantu ndowooza zezo paati zemba netondera Central, East ne Northern part. Bannange mutusonyiwe ffe abawestana, ebikolobero byonna ebibakoleddwako mu aba paati ezo zenjogedde essatu, njagala mubitusonyiwe ng'abawestana, mubiteke ku muntu abeera abibakoze on behalf of Abanyankole, Abatooro, Abakiga n'abaki, Abatuku, n'abekasese nabo kambetondere newankubadde nabo babalibwa ng'aba Western Party. Naye mutusonyiwe si ffenna Abanyankole nti tuli mu bikolwa ebyo. Kino nkijje ku kikolwa ekyalabiseeko ensangi omupoliisi gwe bayita Commission of Police, DPC, ayitibwa Asiimwe, yakubye omusajja essasi mu mutwe olwa kafyu n'amutta. Omupoliisi bamuyita Asiimwe. Si buli Asiimwe yenna nti akoze ebikolobero. Ekyo nkyetondedde on behalf of Basiimwe n'engaziyiza ddala n'ekitimba ne ku lw'Abawestana bonna. Ebintu omuntu akoze ekintu atunulibwe ng'omuntu era avunaanibwe ng'omuntu. Tukikkiririza ddala nti Abawestana be basinze okukola effujjo mu gavumenti eno. Ekyo tekiriko kugaana. Be basinze okukola effujjo, leero ate ebiseera bino bakoze nnyo effujjo ng'enjuba egolooba. Ekyo kye kinneewuunyisa nti effujjo balikoze enjuba egolooba. Kati ekyo abakitegedde batono. Ate sigenda kinyonyola kuba siyagala bantu bangi bakitegeere. Basobola okukitegeererawo. Yesu olumu yasomesa engero abantu bonna ne batategeera. Amala kutuula n'abatume ne bamubuuza naye ogolooza nti n'abantu ebintu babitegedde. Naffe ffennyini tetwabitegedde. N'ababuuza nammwe temwabitegedde ebintu ebyangu ebyo. N'agamba kati nze mbyogera bwe ntyo bali baleme bitegeera mmwe mubitegeere. Kati okuva n'olwaliro mubitegeere. Yababuuza musobola mutya okubanga temumanyi olugero olwangu bwe lutyo. Kati ekisoko ekyangu bwe kityo bwe muba temukimanyi munaamanya kisoko ki. Enjuba egolooba. So on behalf of Abawestana, Basiimwe, batuli agenda, simanyi tuli atunga, simanyi batuli akolaki, tuli akola biki manya biki. We are sorry. Naye ffenna tugenda kubayambako okukwata abantu abo tubabawe. Ekyo I can assure you. Tujja bayambako okubanokolayo omu kubanga bamanyiddwa. Tubakwate tubabawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutusonyiwa. Naye temusonyiwa abo. Temwerabira. Bayibuli tugamba okusonyiwa. Naye temwerabira abo ababibakoze. Ekyo sikimaze. Ekyokubiri, jo naze wano nembagamba waliyo ekiri mu State House ekyokwewamba. Ogenzeko ku peegi ya CBS. Yes, sir. Kitokota. Kali. All right. Now, ogenzeko ku peegi ya CBS n'olaba waliwo ekiwayi kya Lwabwogo abagambye
NRM yangwe mangu okujja batule Secretary General ayita olukuŋŋaana badibeyitinge ani adda mu bigere mangu ng'eggwanga terinnagwa mu kasambattuko. Bwe tubagamba mulowooza tusaaga, bwe tuleeta information tuba tumaze okugikakasa, tumanyi wa weeva. Tosobola kuŋŋamba nti information gye nzigye ku masuuka Museveni mwe yasuze eyinza okuba enfu. Okirabye, genda ku peegi ya CBS. Bagambye mwangu tutuule tudibeyitinge tulabe ani adda mu kifo kino. John nabagambye balina pulaani nti abaana okudda mu ssomero badda mu ssomero nga kino bamaze okiwunzika. Si biibi, jjajja ye yagambanga si biibi, nga lwagamba si byebyo si biibi. Amaaso ku lutimbe, naye ffe gwe twalonda tumumanyi. Ekyo temukyerabira. Ekyo nakyo nkikomezzaawo. Drooni zange zikyakola ki? Zikyatalaaga. Waliwo drooni yange gye bakuba essasi mu mutwe neegwa wansi. Sikyayagala bintu ebyo. Waliwo drooni yange bagikuba essasi ebiseera ebyo, bagiwanulayo mu bbanga oba bagikuba jjinja, drooni yange neegwa nensirika. Kaakati zimuvinga consciously. Now ekyo nakyo nkijeewo. Nga sinnatandika, njagala kujjawo obuntu buno bubiri bwe nayogeddeko eggulo mu vidiyo nga 2 emabega oba emu, eggulo ne vidiyo 2 emabega. John nayogedde ku kintu kya Jakana Nadduli nenkifunako responses ez'enjawulo ng'abantu bagamba okoze bubi okulumba Jakana. Jakana tewandimulumbye. Mwekamba buulire nabagamba wano koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Omuntu bw'abajja n'alumba His Excellency Kyagulanyi openly, tetusobola kumulumbira tetusobola kumusanga mu kisenge. Kuba bwe tumusanga mu kisenge, abantu tebamanya nti nno twamusanzeeyo, kubanga agenda okumulumba publicly nga naye akimanyi kyakola lwaki amulumba publicly. Okitegedde? Nze ebintu byange bwe nali nzija wano nyina ebyandeeta Bible and politics, sajja kulumba muntu yenna, era siri muntu alumba bantu. Bwe mba njogedde ekintu mba mmaze okukikakasa. Jakana Nadduli okujja n'alumba n'ateekamu obuwaayiro, nze munneegatteko. Gwani nkugambye genda tolowooza nti nagwiridde kigwire, ntutte ebbanga nga nkyetegereza nengoba omukululo gwe ng'ebigere bye bw'obigoba bw'oti biggukira wa Kimbugwe. Bwe twasirikira Kimbugwe, iffe twakola Kimbugwe. NUPA yakola Kimbugwe. NUPA yamukolera eyo TV ye, platform ye, abantu bagisonda. Kabula katono negatte ku Kimbugwe. Nze waliwo omuntu eyampa ennamba ya Kimbugwe n'amunnyungako nga baŋŋamba information yo nnungi, bw'ogigatta wali ne Kimbugwe ne mukola bwe muti n'osomesa abantu ne bampa ennamba ya Kimbugwe. Okitegeera? Nze omu ku bantu ng'olwo Kimbugwe tumanyi munnaffe. Kimbugwe yakyo olunaku lumu ne yeekyusiza mu kiti ng'embazzi. Okitegedde? Kati ne Jakana bw'ogoberera ebigere bye bw'oti biggukira wa Kimbugwe. Gw'ovanga ku bantu ababeerawo nga bakuba secretariat ya NUP ne batuuka n'okukola Maris ne baddira Secretary General waffe Rubongoya ne bamuteeka mu jjampa ya Muhoozi project ne babipostinga, abantu ne babitambuza ne bagamba wuno wano wa Muhoozi. Ekyo manyi kyekitegeeza? Kati bo babikola publicly ne balumba oyo His Excellency Kyagulanyi mu luzungu luli olwo waffe Bunjakko Primary School St. Mary's bamuyita uniting factor. Gwe mpaayo omuntu oyo mutabani wa Nadduli ayagala
okusiiga his excellence Kyagulanyi Enziro tumuwe kaadi asobola okutukulembera natutwala eggulu ne bakuŋŋaana. Tusobola omutwala mu Arua ne bakuŋŋaana. Tusobola omukkiriza mu Rubanda Rukiga ne bakuŋŋaana. Tumutwale Entoroko bakuŋŋaane. Oyo Kafeerawo bwe yagamba nti amazima n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya bannyinigwo. Kazannyira mu musiri gwe katamanyi gye guvudde. Kati tetusobola kusirika nina ensonga lwaki Jakana namugambyeko. Era bw'anaaba teyezeeko tetusobola kukkiriza. Waliwo abantu abakkiriza okugenda ne Dawudi mu mpuku y'omwedulaamu ne ku lusozi nawa omuzira ne gubakuba ne bwe yagenda wonna baabeera naye bateekwa okubeerawo abaprotectinga Dawudi. Ekyo nakikoze nkigenderedde kubeera saagwiridde kigwire. Ate mmaze kukyekakasa nti si gumu si ebiri. Bw'ajja awunzikira mu ye, bw'ajja awunzikira mu his excellence. Ate nakikoze nkigenderedde. Ekyokubiri, nafunye omuntu ng'aŋŋamba bw'ati oba abantu nti bwe nali nga njogera ku bintu bya omugenzi Pastor Gideon, Mukama amuwummuze mirembe era amuwe ekiwummula eky'emirembe, nti ne pastor kitaawe Pastor Mulinde bwe mba mbyogereko nga mmaze okulowooza ku mugenzi, ndowooze ne ku taata we mbune ku famire ye. Kubanga bwe mbyogera ebyo byonna nga bwe nabyogedde byabalumizza. Bakyali ba upcoming mu kulumwa. Bakyali ba upcoming mu kulumwa. Ffe tubadde tulumwa ne bamala okututta buli wiiki ne tuziika omuntu afudde nga Museveni yamusse. Pastor najja ku kituuti yenna sigamba Mulinde. Pastor n'agamba Museveni is a God sent. Okitegedde? Kakati bo bakibalumye wano nga bakafiirwa lumu lwokka. Ffe tufiiriddwa emyaka n'emyaka naye weetuli. Ate kye nayogedde saayogera kubalumya. Bwe nali nkyogera nagamba bwe nti Yesu teyamenya Sabbiiti, yamenya nkola. Nabadde nali nina byembalaga nti senga baabikola maybe kino tekyandibaddewo. Senga baakola kye baali balina okukola bino tebyandibaddewo. Saabyogera kulumya. Nabyogera kuba nali nina okubyogera. Nti tewandibyogedde bwoti ebyo ebyobutayogera bwoti. Bye bitutuusiza wano. Emyaka 35 kati nga tetukyalina bwekyusizo. Abantu ebintu baali babimanye. Nesebo nga Museveni tagambwako. Nga tewali asobola mugambako ne banne. Kesi za Kayanja okulya ebisiyaga za 90s. 97 nga Kayanja ali ebisiyaga. Naye nga abantu babibikako atuuse paka kati. Prophet Kyanjo amala kujja nawe obunnabbi nti nnyina kye nengera omulembe, nengera akala akasituka mu nnyanja kalimu omulembe ogugenda okwogera. Prophet Kyanjo gendayo omulabe wali bamumensa naye era obunnabbi bugwa n'abwogera. Nkugambye Kayanja ebisiyaga bitandika 90s nga bamwogerako. Walidde ebisiyaga nga abantu babuuza ebisiyaga nti ebisiyaga nti ekitegeeza kikajjo. Yalidde ekikajjo kale ate pasito okulya ekikajjo kibi. Mululuuli ekikajjo bakiyita kisiyaga. Bagamba luluuli luki? Nga abantu babibuzaabuza nti yalidde ekikajjo ng'atambula mu kkubo. Ne pasita lwaki alya ng'atambula mu kkubo? Naye nga bagamba bisiyaga kyokka babibikkako. Nawulirako mbuno waliwo oba bangamba luluuli oba luluulu oba luki. Mbuno ekikajjo bakiyita kisiyaga. Kati ekiseera kituuse ensi yonna ng'ekimanyi. Naye era waliyo abatyo byogerako. Oyo gundi kitaka
ono wekansanga gundi ani ono wekansanga ono omusajja wekansanga ono wa Miracle Center era kiweweesi abantu baba bategeera dda nti nno bali ebisiyaga naye ebyo ebyokusirika obutayogera bye bituusizza kati wano we tuli. Nze bwe nayogedde ku Pastor Gideon bwe namwogerako saamwogerako kulumya namwogerako nga mbalaga bwe batazuukuka ate sina muntu gwe nali nsalidde omusango nga njogera sina muntu gwe nali nsalidde musango kuba kituufu ffenna tuli boonoonye naye waliwo okufuba okugezaako okutereeza ate Bayibuli egamba waliwo n'ababikola nga bagenderedde egamba bweti Abaebbulaniya 10:26 bw'ogenderera okwonoona ng'omaze okuweebwa okutegeera amazima tekyali saddaaka nate abo babikola babimanyi. So Pastor Mulinde ne family saayogera kubalumya bangambye balumiddwa nnyo balumwa bakole bye balina okukola in fact balina nakusituka kati basobole okuziyiza ebirala ebisobola okujja ebisingakaawo kubanga era olusozi Museveni alwagala. Kiki kye nayogera ekyobulimba tekuliko SFC genda yolabe n'ebirala bingi bikyajja haveeyo abyogere okitegedde ku mwana waabwe nga baakuŋŋaana ku mwana gwe wali owuliddeko gwe mbulira wawe wali olabye Kayanja nga aziika Kayanja yaziikawa ku luno nga yaziise Serwadda wali omulabye ewanga yaziika okujjako era nga muntu waabwe nga ye yanaabuulira mpaayo Serwadda gwe yali agenze n'aziika aziikawa endogoyi yaabwe lwe yagwa mu kinnya nasoma kyawandiikibwa endogoyi yaabwe lwe yagwa mu kinnya lwe baavayo nasoma kyawandiikibwa. Ebintu bino tulina okubyogera kubanga kyekyo kyokka kye twasigaza. Mukama kyatuwadde katono eggwanga ajja ddituwa. Mukama abawo omukisa. Ngenze ku programu y'olwaleero. Ekimu ku bintu ebikyaliwo nga sinabagenda eyo omwana waffe nkyalinda report waliwo ebikyamukolebwako report nja kuzibawa sisobola kujja nembabulira kyesigize. Process ziri zonna zigenda mu maaso n'olwaleero njogeddeko naye nga bigenda mu maaso bulungi. Kansooke nkomeko awo olw'ebyokwerinda olabye nja bibaleetera enkya okwosa enkya 6 okwosa enkya kyentegeeza nga 7 tulinayo okusiiba. Do not forget mujje twegatte tusiibe tusabire eggwanga lyaffe nga tukwata namba 7. Now tuvuga livansi oba tugenda mu maaso tukyali ku bintu tetusobola kwerabira ekyabadde Dubai kubanga kikyalina message nnene nnyo gye kisendinga. Waliwo omwalimbyo munne abaana bapostinze akantu ne bagamba mulekerawo okutambuza ekifaananyi kino kyaviiriddeko okujjako emikutu gyonna emigatta abantu ekiro kutambuza kifaananyi kya pulezidenti ng'atembeeya amata ku kkubo. Omuntu azina ngamba wire banenga Museveni ate akyali w'amaanyi koze kiki ffenna baatuggyeko emikutu bagijjeko ku lw'okuswaza Museveni ne mugamba naye gwe n'agamba yeesi tolaba n'akampeereza wamma si bwe kiri baggyeko emikutu nga balina bye batereeza. Naye kambabulire nze nabagamba politics nja kumubajjirayo eri mu bakirunda mubaleetere wano ffe mu bintu bye tumanyi mu kumanya kwange okutono ffenna tutegeere tugende nga tulina bw'omala okutegeera ekyo kijja kuwa okutegeera ekinene. Bwe mubeera ku kyalo twabeeranga ku kyalo ne tusaka emmere oba ne wabaawo abasaka emmere ku kyalo nga bazze ku kyalo bannaye mujje baleko maama wire munnaye si byotya nno maama wire bulungi munnanga nti olinayo olubimbi nnimo mpa ettooke okay olina enkumbi oba nkuwe yange nze munnaye siina nkumbi okay jangu n'amutwala mu lusuku n'alyoka amugamba wano ne mugundi wali ne mukayindiyindi ne wali waggulu ku kigaaga kiri oyambuke ku mujaaja. Owulidde nti omuntu n'alugwako n'alulima ne bamutemera ettooke n'aweta. Okitegedde waliyo abantu ku bitundu abasavayivinga nga bwe batyo oba abasavayivinga bwe batyo naye ng'oyagala okumanya famire yammwe oba egenda mu maaso mmwe ababadde basasa tunula nnyo
senga olunaku lukya ababadde basasa ne mutandika okusaka kitegeeza muvuga livansi temugenda mu maaso. Waliwo abantu abajja ku byalo bwe batyo ne bamala ne batandika ne beeyazika ku makyali we yeeyazika n'alima emmere eyiye akawungeezi n'agenda asaka, ku makya n'alima eyiye akawungeezi n'asaka. Kati obudde bugenda okwekulungulula bwe buti ate obudde bulwawo nga kakati eyali asaka kati yasasa, ng'eyali asasa kati yasaka. Oluganda simanyi oba lutegeerekese. Ng'eyali omupakasi ku kyalo kati ate yatunda amatooke. Bwe banoonya amatooke bagamba gende wagundi wali, gende w'omupakasi wali, n'erinnya lyakwata mupakasi, naye omupakasi kati yalina olusuku olutunda amatooke. Bwe kituuka ngaawo manya nti kati muvuga livansi temugenda mu maaso. Dubai yasakako e Uganda. Ife kitaffe ng'akyalimu amagezi, Dubai yasakanga e Uganda. Kati omusika wa kitaffe yagenze n'asaka e Dubai, ekyo kye kitegeeza. Abantu abasinga babadde tebanna bakitegeera kiki ekiri e Dubai. Kulisi bali omunsi yagambye bw'ati, mulekerawo okulimbalimba ensi. Kino ekifaananyi baakikubye kiro ng'emikolo giwedde nga n'abantu bagenze. Kati Museveni yabadde alambuza abantu ekiro ng'abantu bagenze. Omudaala gwe lwaki yagulambuzza ekiro ng'abantu bagenze? Ekirala, kale ekyokuba ng'abantu tebaabaddewo tukigyewo, yabalambuza biki? Kubanga era tebatuwona. Kulisi bali omunsi yagambye abaana ba social media banne ekyo kifaananyi bakikubye ekiro nga basengula nga n'ebintu babizinzewo babitwala. Tusobola okwawula ekifaananyi ky'ekiro n'ekyemisana. Kale tukkiriza kya kiro wabaddewo item ki mutwalira mutya bannammwe ebintu ne mubatwalira kaawa n'amajaani n'amata n'okutabaako mugati. Omwana omu yagambye waakiri baali batwalidde entakke, balitwaliddeko n'omugaati gwa ntakke n'ekindaazi kya kiddawalime. Ebyo ebindaazi mu temubimanyiimu kyama. Ekyo ekindaazi ffe twakiyitanga munno mu kabi. Kyasooka ku bibiri kibeera ng'omutwe gwange guno kyebi kya 5 nga bw'okinywerako ekikopo ky'obuugi ku ssaawa 4 enjala ekuluma ssaawa 4 ez'ekiro, appetite efa ate ng'okkuse munno mu kabi. Awo ekindaazi ekyo we kyajja erinnya lya munno mu kabi, ye munno ddala. Okiri ekyemisana ne kikutuusa ekyeggulo. Buuza Mama Ebeni ajja kikubuulira akimanyi. Munno mu kabi ye munno ddala. Museveni waakiri gyandibatwaliddeko banzi za munno mu kabi. Okitegedde? Kati ffe aba Dubai yasakanga e Uganda, kati Uganda yeesaka e Dubai. Nkibateeredde mu politikisi wa waka musobole okukitegeera. Naawe kati weebuuzeemu tuvuga livansi oba tugenda mu maaso. Ekyo kye kitegeeza. Era beewanye n'okwewaana tumaze ye Kiwanda yagambye bw'ati obusente bwe bwali obutono biliyoni 3 ze baateekamu. Kiwanda yagambye omwoleso oguli international obwo obusente bwali butono baali balina oteekamu ennyo. Ebyo ebintu nabadde nsobola bitwala e Dubai ku miliyoni 3 ate nga nange nfisizaako olunga nange nkubyeko miliyoni 3 nabadde nsobola okutuusa ebintu ebyo e Dubai nga bampadde tiketi, kubanga babagambye emyaka 3 emabega beetegeke visa ne tiketi byabaddewo ku miliyoni 3 nga ntaddeko bodaboda bindeetera entebe, sina mmotoka, byonna byonna nabibaze, ntaddeko bubodaboda ne bubivuga ne paleti zaako okucekinga wali enguzi zijja nnyina okuwa ku kisaawe entebe njibaze, kubanga awo wali enguzi awo miliyoni 3 nabadde nsobola obituusaawo ate nga nange ensigaza neŋŋamba Mama Ebeni wetegeke ensigazaawo akamu. Okitegedde? Nkugambye Kiwanda yagambye ssente zaali ntono. Wulira tukkiriza zaali ntono, entono mwazikozeemu ki? Wano twasoma nga Bayibuli egamba bw'eti Yesu yagera olugero n'agamba omwesigwa mu katono ne mu kinene. Bw'obeera omwesiga mu katono, Bayibuli egamba, Katonda yagamba nja kukwesigisa ekinene. Akatono mwakakozeemu ki? Biliyoni 3 zagenzeewa.
tukkiriza ntono zaalazeewo. Bw'oba tobadde mwesigwa mu katono tosobola kuba mwesigwa mu kanene. Rwanda yagenzeyo n'egenda promotinga amazike naye nga amazike gaffe. Okimanyi nti amazike ago gewaffe. Kagame ye yakizuula nti abalambuzi batambula misana. Ku nsalo eri ewuwe agategayo ebyokulya agawa amenvu akeera gawa byakulya bye gaagala amalu ebirungi ne bisala ne biva Uganda ne bigenda ne bisiiba e Rwanda abazungu ne balambula. Ekiro ne bikoma weewaka ne bijja byebaka e Uganda. Yagenze n'abipromotinga ng'ebibye. Era bwe balijja bajja bisangayo e Rwanda naye ng'amaka gaabyo gali Uganda ate nabyo bikimanyi nti amaka gaabyo gali Uganda bimanyidde ddala nti binna Uganda tebisula Rwanda. Era amateeka g'ewaka gamagamba tojja n'olambula ssaawa nga zisusse 8 ekinene ennyo leeti ssaawa 8 akimanyi biba byetadde mu ddene kudda Uganda kwebaka. Ekyo obadde okimanyi. Ye yagenze n'abipromotinga ye abikwatira just ku menvu habiteerawo menvu ne birya. Kati ffe nkugambye kitaffe yali tannaba kufa mu 7 eyaliwo mu 7 gumu okutuuka ku 7 mu mmeka ng'akyali in charge. Dubai twamusasanga emmere ne tutuuka mu 7 nate bannaye nnumiddwa nnyo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu Middle East twekaabire. Teri muntu ayinza kutuwa kitiibwa, teri muntu agenda kutulimira. Era bw'aba nga babadde bakukuba kibooko 3 bagenda kwongerako 3 kibooko 6 3 za mu 7. Tokyalina kyogamba mu Warabu nti no tombonyabonya nja kudde waka. Bakimanyidde ddala tewali kyogenda kukola waka era olina kusigala awo bakukube bakuwe ssente. Abaali basasa kati ffe tusaka. Oyo ye politics gwe tujje Dubai. Now ebyo byonna nga tubimaliriza, politics yandibadde mungi nnyo wano naye olw'obudde kamukome wano tugende mu kyawandiikibwa kuba ngenda kukinnyonnyola nnyo kitambula ne kigenda mu kyawandiikibwa ekirala. Jjo nga tumaze okusoma twasomye ku ebyokulwanyisa ye topiki gye tukyaliko. Twagamba tugenda kukwata ebyokulwanyisa omusirikale ow'oku nsi ow'omubiri tumuzze mu musirikale ow'omwoyo. Waliwo omuntu omu gwe njogeddeko naye leero ngambye wire wayogedde ku musirikale nenzijukira mbadde nalabanga firimu z'Abaroma nga simanyi lwaki bambala bwe batyo. Bambala ekintu ku mutwe ekiwanvu w'ekiti kyuma nti ne mu kifuba nga simanyi lwaki. Weebale kutusomesa nabadde sibimanyi. Era nkusaba ogende mu maaso n'okusoma otegeere n'ebirala bingi Omwoyo Mutukuvu abikubikkulire. Kati olwaliro tugenda kwogera ku kukkiriza engabo. Engabo eno eva nedda mu traditional gundi eri mu bakabaka bayinanga ekintu kye bayita engabo. Ng'okikwata mu maaso wano nga mulwana. Oli bw'afumita akasaale oteekawo engabo. Akasaale ne kafumita mu ngabo ne katakutuukako. Oli bw'afumita effumu n'oteekawo engabo. Effumu ne likwata engabo nga terisobola kuyita mu ngabo kukutuukako. Era wabeeranga ng'omanyi okukyanga bulungi engabo. Obusale ne bwe buba 6 n'obukuŋŋaanya awo wonna wonna ne bukoma mu ngabo gwe n'osigala ng'oli mulamu. Kati Bayibuli etugamba bw'eti, Katonda atugamba bw'oba oyagala ebintu byonna obutakutuukako olina okubeera n'okukkiriza. Kati mu modern society tuvudde mu African Traditional Society aba CRE buli kintu twakisomanga present ne mu African Traditional Society. Mu African Traditional Society engabo bakwatanga nkwate bwe bati. Kati mu present situation mwene mu kyasa kino ekiriwo engabo bambala nnyambale. Mu kulonda okuwedde mwalaba omugenzi Hajati wa Bobby Naabageesera Mungu akuwe ekiwummulo ky'emirembe mwana muwala yakola nnyo okugabiranga abalwanyi bullet proof.
era ekyo oba yazijjangawo oyo omukyala n'abawa zi ballistic helmet n'abawa ne bulletproof. Kati ku mulembe guno engabo tebakyakwata nkwate, bambala nyambale oba ne bagituulamu nga bw'olaba emmotoka ya His Excellency Kyagulanyi. Eyo ngabo bw'agituulamu bw'ati ne bw'okuba essasi bamugamba bugambi emmotoka yo bagikubye amasasi, ffe tubadde tulaba nga bagikuba amasasi naye ng'ali munda teyabitegedde nti bagikubye amasasi. Yeyo engabo. Bano bagenze tekinologi abikyusa. Kati engabo ojambala bwambalizi bulletproof n'ojambala olina kuba essasi n'akukongokako. Kati Bayibuli egambye nti engabo kwe kukkiriza. Bw'oba oyagala okuwangula mu nsi muno, ng'oyagala okuwangula mu bulamu buno obw'omwoyo n'obw'omubiri, Bayibuli egambye bw'eti oyina okubeera n'okukkiriza. Katumale okusomayo nsooke nkinnyonnyole bulungi. Abefeso 6:16 kubanga eri yonna tuvuddeyo. 6:16 era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayambanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Ng'omaze okwambala biri byonna, eky'oku mutwe, eky'omu kifuba, eky'omu kiwato, engatto mu bigere, ekitala, ekigambo kya Katonda, Bayibuli egambye bw'eti kwata n'engabo ey'okukkiriza yeba ekukulembera. Lwaki okulembeza ngabo? Bayibuli egambye nti ekwata obusaale, ate si busaale bwokka, obusaale obwo buliko n'omuliro. We bugwa busobola okwokyawo. Kati engabo yo tekoma kubeera ngabo kyokka, erina okuba nga eri fireproofed. Yes, erina okuba nga esobola n'okuzikiza omuliro, kubanga omulaba agenda okukukuba akasaale, agenda okukola ekintu ng'ayagala kusaanyaawo omuliro, kitegeeza kusaanyaawo. Waliwo ekintu setaani kyakusindikira, waliwo embeera gy'osobola okutuukamu ng'ezze ekukube ate ekusaanyeewo. Covid alina bangi be yakuba n'abasaanyaawo. Abamu yabatta fizikale, abamu yabattira bizinensi ne zisaanawo. Embeera nga bw'eri kati mu bintu byonna oyina okuba ng'olina okukkiriza, nga buli siteepu yonna gy'otuukamu osigala olina okukkiriza, kubanga kwe kugenda okukutuusa ate okukuzaayo either we wali, kuba oyinza okuba nga waseesetuseemu ne siteepu emabega. Nga waakiri ogamba Mukama waakiri kanzirewo we nnali, kubanga luli wali olina capital waakiri nga ya bukadde 3, kati ozeewo olinayo 20,000. Ate we wabeerera n'obusatu ng'ogamba Mukama njagala obukadde 6, Mukama waakiri mbeere ne capital wa 6, kakati ozeeyo ku 20,000 ogamba bana ebiseera biri nali nina ssente, nga wano sebo nsuzaawo obusatu. Naye nga nere wali olina obusatu ng'ate olina ky'oyagala, kati ogamba Mukama ddala 20,000 gw'olaba mazima ddala. Bwe ngulako panado ziba ziweddewo, Mukama leka naawe ate leka nzireyo wali. Bw'oba tonnaba kuddayo ky'olina okusooka okukola nga tonnakola kirala, kubeera na kukkiriza. Akasaale k'omubi kakome mu ngabo kaleme okutuukako. Buli w'otaabeere na kukkiriza, akasaale kaliko n'omuliro tekakoma ku kukukuba naye n'okukwokya kakwokya. Ebizuka by'ennaku zino, ebyo ebyokulwanyisa by'ennaku zino bwe kibamu ekiti awantu wayaka n'omuliro. Dadi wange yakubaganako n'abasirikale gundi ayimini n'ababbi awo mu kitoogo kyawo mukaabu waawo emitala Maria va we bayita mu Katuba, ogenda eri ebuwere akakantu okkirira bw'otyo yambuke, waliwo akasozi kanene, lino ligenda Nabiteete, lino ligenda eno simanyi Kalagala. Awo mu kantu ako bakubaganira awo, ekyo ekitoogo ekyo kyali kikulu nga kikaddiye, nekikwata omuliro ekiro, masasi bakubagana, essasi likwasiza ddala omuliro, ekitoogo ne kyaka.
waliwo ekintu ekize nga kigenda kukusaanyaawo ng'ekisobola okukutaasa kukkiriza. Kati bw'ogenda mu Bebbulaniya essuula 11 genda osome essuula eyo yonna ey'11 eyogera ku kukkiriza kwokka. Etandike kugamba nti olw'okukkiriza n'ebiriwo byava mu butaliiwo. Nti tutegeerera ddala nti n'okutondebwa kw'ensi kwali kukkiriza kwe kwatonda ensi, ne kuva mu kigambo olw'okukkiriza ensi n'etondebwa. Agenda akumenyera ba Aberi, akumenyera abantu bangi, ayogera ne ku Saala olw'okukkiriza. Saala yali abuuse emyaka egizaala, yazaala omwana ow'ekisuubizo nti abaana abali mu Saala balinga emmunyeenye ku ggulu, balinga omusenyu gw'ennyanja. Omwana omu gwe yazaala n'atuusa ekisuubizo Katonda kye yayogera. Olwaleero Saala alina abazzukulu. Gwali mu myaka 18 gwe yakedde okuzaala, waliwo omwana bamutulaze ye yazadde nga wa myaka 12. Mwana wa myaka 12 yazadde munne mutya n'omutya. Maama ate omwana gwe yazadde. Kati newankubadde oyo akedde okuzaala tagenda kufuna bazzukulu ng'aba Saala eyazaalira ku 9. Naye ekyo kyaliwo lwakukkiriza. Saala emyaka gyamuyitako n'ayita nako. Naye Uganda waliyo omwana muwala yazaalidde ku 11 12. Naye tagenda kufuna bazzukulu waakiri abenkana ng'emiyembe egy'oku muti gwe waabwe oguli awo wammanju. Tasobola. Saala yazaalira ku 9 ng'ebbeere likaddiye terikyasobola kuyonsa. Ayina abazzukulu, ayina abaana abenkana n'emmunyeenye ku ggulu, abenkana n'omusenyu gwa Lake Victoria. Naye Bayibuli egambye ebyo byakolebwa lwa kukkiriza. Tuli wano mu byokusaba bino ebya revolution tusaba Mukama, Mukama, Mukama. Waliwo omuntu ajja n'agamba pastor nebaza Mukama nasiibye ekisiibo. Naye pastor nze nkubulire Museveni agenda, kubanga atera n'ekyokusooka naloose nga nninye ku Museveni. Waliwo omuntu omu yaloose nga alinye ku Museveni, bwati nga Museveni ali wansi n'amulinnya mu bulago. Naye ate n'awulira nga waliwo ekintu ekimuziyiza okumufootolera ddala obulago abukutule, n'amuleka ate nga mulamu. N'agamba pastor kimanyi tugenda kujjako Museveni. Mu kisibo kino namulabidde ddala nga mulinnyeko ku ttaka. Omulala yamuloose nga ajja atunda ente. Bannange ente yange eno, ono n'amugamba simanyi ngikuwamu mmeka. Museveni n'agaana n'atambula n'agenda. N'agenda bunna agitunde ewalala. Ate eri ne bamuwaamu ntono n'akomawo. N'amugamba mpe ezo z'obadde otunda, mpe ezo z'obadde ogula. N'omukazi n'amugamba ate kakati nguzeeko akatungulu. Kakati ate kakati nkuwandala. Museveni n'ababuuza ne bannange ente yange kakati nze ngenda kugikola ntya? Abantu bangi Mukama yayogedde nabo ebintu bya njawulo. Okitegedde? Kati awo n'akunyumiza pastor Museveni agenda. Olumulaba e Dubai naye bannange pastor nga tusabye. Pastor Museveni anaagenda. Museveni alinye n'ennyonyi n'ajja e Dubai. Bannange Uganda tulabye. Bannange ffe nga tukyakaaba nnyo. Pastor kimanyi nti oyo omusajja oyo muzibu, pastor oyo omusajja agenda tutta atumalewo. Kakati pato amukutte. Segirinya bayinza okuba nga bamusazeeko omutwe. Ng'oyo gwe batuleetera oyo si Segirinya baamutta. Baakola yawe ekintu ekiringa Segirinya kye batuleetera, kyova olaba kyagenze kikola bwe kiti Segirinya baamutta ne bamuziika. Omanyi bannange abantu Museveni bamulaba batya? Abantu batya Museveni. Omuntu ayinza okukubulirawo ekiboozi n'ogamba ne Mukama ng'ate akikakasa Segirinya baamutta nga bwe batalumbuye. Era Museveni muzibu nnyo. Kati gwe okukkiriza kwo n'essaala zo ziri oba oziwewudde. Nze twatandika okugenda mu kalulu kano nga Museveni simulabako ku bukulembeze. N'olwaleero Museveni ku bukulembeze simulabawo. Gwawakana gwamulabawo, labira kubikolwa. Museveni yatuusizza omulangira we Abu Dhabi ku mudaala n'amubuuza. Museveni n'abuuza oli temwakalabye akonze nabadde nkayina, n'amubuuza bino biki. Ne musajja n'amubuuza gamba gwe gwabireese. Museveni n'amubuuza nze ndeese bino. Ne musajja n'amubuuza bino biki. Ba MP bo nga bawese tewaliwo n'abyogerera.
oyo president nze twagenda mu kalulu nga simulabawo ne mulaba nga abba akalulu n'olwaliro mu ntebe simulabamu. Waliwo omuntu ambuuziza, waliwo omuntu omukulu ennyo mu ggwanga ambuuziza n'ambuuza naye mwana wange kyokola kirungi ffenna tukyagala naye Ssenga Museveni ate atwalayo emyaka emirala 7 ng'akyali mu ntebe ogenda kukola otya? Ssebo nze okuwagira gw'empagiro gwo musango ebyo byonna nze si bwe mbiraba, nze ndaba birala. Ate bw'obeeranga n'okukkirizako tewabanga waakukuggyako. Saara yali aleetedde Ibulayimu ebizibu. Ibulayimu ye yali agumidde obugumba n'omusajja abamugumba. Awo simanyi nnyina okubuuza mu Luganda tebakinsomesa. Kiringa bwe bagamba omukyala atalina musajja abeera muwuulu, abeera nakyeyombekedde, ate omusajja abeera muwuulu. Kati ate omukazi tasobola kubeera muwuulu, mukazi abeera nakyeyombekedde, ate omusajja yabeera omuwuulu. Kaakati nze mbuuza omukyala bw'aba omugumba ate omusajja abaki? Kati ekyo kyeŋŋenda okubuuza abooluganda. Saagala aboolunyankole, njagala abooluganda bakimbuulire. Ibulayimu yali abigumidde ng'alina okukkiriza kwe ng'agamba ne bwe tunaaba tukoze tutya mbeera na Saara. Saara n'amukyusa tayimingi, bakugambye ngenda kuzaala. Ono yajja apaala ate Mukama tamugambye Saara Mukama agenda tukolera ebintu kiki? Mukama ngambye ogenda zaala omwana, ogenda zaala omwana, mundayo mulimu abaana balinga omusenyu gw'ennyanja. Saara akootakoota. Saara n'atunulira Ibulayimu n'agamba naye bannange, nze nga nalaba nga natomera okufumbirwa omusajja atalina magezi, akyansuubiramu okuzaala. Awo mu biseera ebyo senga waliwo obutabika, akusendasenda mpolampola n'akutwala ebutabika, ono mu mukebera omutwe akyansuubira okuzaala, ate n'abasawo bakukebera omutwe, bakukwata ne bakukebera omutwe bw'ogamba nti ow'ekinaana agenda kuzaala. Okukkiriza kwa Ibulayimu ne kufa, ne kusooka ne kufa. Ate kati gw'okuko bw'ona okuzannyiramu oyinza obutafuna kisa Ibulayimu kye yafuna, n'ogendera awo bw'otyo. Bw'oba olina okukkirizako nze kyova olaba kituufu. Buli omu akukubira n'akubuulira ebibyo, naye nze siva kuluuma. Omuntu ne bwambuulira ebifaanana bitya mbiwuliriza ne nkuddamu ne nsigala ku kyange. Bw'omalanga okusabira ekintu, waliwo omuntu omu aŋŋambye bw'ati, pasita ate bwe ate nze ebintu byange pasita we byonoonekera kasita nsiiba. Pasita gyenkoma okusiba, gyenkoma okutabuka, ebintu byange byonna bifa, kyokka nsiibye nsabye, oba pasita njenve mu kusiiba. Meseji ye sinnabagiddamu, nsirise noonya kyankumuddamu kikyambuze, kuba ye yamaze dde okubikkulirwa ave ku kusiiba. Bw'asiiba ebintu bye byonoone. Kakati oyo omuntu osooka kusaba Saara obeeko ky'omuddamu, Mukama akuwa ekigambo ky'amagezi ky'oba omugamba, kuba kati oyagala kuva mu kusiiba. Kati okukkirizako Bayibuli egambye eyo ngabo yeekwata obusaale ne butakutuukako. Okukkiriza kuleeta, Bayibuli egamba bw'eti, bw'onootuuka mu ssuula ya olunyiriri olwa 23 lwa Mmeka, awo mu Bebulaniya 11:23 nti olw'okukkiriza bazadde ba Musa kyebaava bamukweka mu kitoogo emyezi 3 ennaku 9. Waliwo etteeka eritaalina kkomo. Buli mwana ow'obulenzi ali mu bbanga azaaliddwa okutuuka ku myaka 3 attibwe.
abazadde ba Musa Bible gamba olw'okukkiriza ne bakeera nga ne bamukweka mu kitoogo. Kati nze mbuuza, etteeka teryali nti okuva mu gw'omukaaga oba zino ennaku 14 eza kalantiini? No, buli oyo omwana mumutte, tataddeeko kkomo lya bbanga. Kaakati baali bagenda mukweka mu kitoogo paka ddi? Kyekibuuzo. Naye baali determined, Katonda we yabasangira bo baali bakyakweka mwana waabwe. Okwo kwe kukkiriza. Era singa baali bagenda kumukuuma paka lwe bamubuusa emyaka egittibwa, paka Katonda lwe yalaba determination yaabwe bakera kukweka mwana mu kitoogo. Mama namuyonsa namuzaayo. Katonda bwe yalaba nga bali determined, bwe yalaba determination yaabwe nga eri strong, eri hard, tewali ayinza gikoonako kujjaabya, nakonectinga muwala wa Faraawo najja. Kyatwala 90 days nga buli lunaku kyebakeera okukola. Abo olwaleero tuboogerako, naye baneiba baabwe tebaboogerako kuba bo waabwe bamutta. Era Bibuli egamba batta abaana ab'obulenzi, naye abaalina okukkiriza owaabwe tebamutta. Kati gwe wandye kakati ekibuuzo, bandi mukwese pakaddi? Bo baali bakweka mwana kusurvivinga, bo tebamanyi pakaddi okwo kwe bayita okukkiriza. Olw'okukkiriza Musa n'aba mulamu. Kati ekyo kyonna ky'owulira ky'oyagala, ekyo kyonna ky'owulira ky'olwanira, okukkiriza. Another term of okukkiriza nagyogerako dda, njizzeemu lwakuba kati eri ku byakulwanyisa. Okukkiriza nakakwogerako emirundi ng'ebiri, guno gwakusatu nkuzzeemu kubanga kuli kimu ku kyokulwanyisa kye weetaaga okuyita mu nsi, oba mu politics, oba mu mwoyo, oba mu byenfuna, oba mu mubiri, oba mu bufumbo, oba mu buwuulu, oba mu kukola, wonna weetaaga ekintu ekiyitibwa okukkiriza. Another term of okukkiriza is to take risk. Taking risk, kasito taking a risk, obeera otutte kukkiriza. Risk kitegeeza okukola ekintu nga tomanyi kigenda kuvaamu. Nga bw'okitunuulira bw'oti kivaamu ebintu bibiri, ofa oba okomawo. Sente zifa oba zivaayo. Wa taking a risk, n'ogamba ngenze Bulaaya, ngenze mu Middle East, visa ye ebeera efulumye, ne bakugamba emirambo 6 givuddeyo, Omuwarabu yamukubye, yamutuze n'amwokya n'omuliro, era n'omukono gwo tebagukomezaawo, Omuwarabu yagumukuddemu, bakomezaawo omukono gumu. Gwe n'okubira owange tiketi nga tefuluma, mwampa visa tiketi nga tefuluma. Gwe wakkiriza dde ogenda, oba akomyewo nga mufu, gwe n'otakinga risk n'ogenda. Mu buli kintu kyonna, mu bya Katonda n'ebitali bya Katonda, okukkiriza kukuyambako, kubanga akasaale k'omubi bwe kakukwata n'ogeza n'olowooza ku feeriyayo, n'ogirowoozaako, oba owedde. Kati okukkiriza kwe kusobola okukuyamba feeri yeeri neekoma ku ngabo n'etakukwatako, awo n'oyitawo. Olunaku lumu nabagamba nalowoozaako okwetta, nga njagala nkwate bodaboda yange, nyambale bulungi ebijakiti byange kuba bye nali ndina mu bulamu, nkwate main road oba Mityana road oba Masaka road, nkavuge konna nkamaleyo kubaako akako ka bodaboda kaali tekakyamala, sipiidi zaako zaali tezikyamala, nga njagala ate kugraduate nga ngende ku pikipiki ennene esingako ku kabajaaji ako, nga njagala nkamaleyo bulungi, nga baasi eva eri ngitomere nfe nga siwulidde bulumi, nga kyentya bulumi, naye bwe nkuba bukubi bweti nenzikira nga mpulira ekyo nkyagala nnyo, konze ekyo nkyagadde. Naye ngenda okujjukira ng'omwana w'abandi, ne ngamba naye singa si mwana ono, namulowoozangako ne ngamba ono omwana. Oyo yekka ke kasiwa akasigalawo ako. Bwe kuba Katonda bw'aba yali antaasa kuntaasa, kyekirowoozo ekyajja mu bwongo
naye nga muvudde wala ne ŋŋamba naye kati ono ne ŋŋamba kale kanjira mbeerabeerawo nabirowoozaako nawe oyinza okuba nga obirowoozaako ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba ya kakati ate waawe oba okyabirowooza oli ku bodaboda awo birowooza omuntu najja naggamba muzeeyi osomagira otudde nkuyita towulira muzeeyi gyebale kale nawe gyebale kyengera wakimesa emmeka 7 tugende muzeeyi tugende ate ekyo nakyo nekidda mu kiwundu kyekimu kyekyagala okuneetisa ndi muzeeyi ku myaka mito ate noonaze okumpita akonfaminga ekiri mu kirowoozo owulira akasaale bwe kajjirako n'omuliro nowulira nga sente oyagala zisi nogamba bono omusajja simutwala naye ate akuwadde 7 akuwadde 7 wano olinawo gumu kitundu olinawo gumu 3 owezezza 2 okitegedde nogamba nogenda nga ekintu kikuluma akuyita muzeeyi akunyumiza agaboozi naye muzeeyi gwe kimanyi naye muzeeyi gwe amanyi naye muzeeyi bodaboda eno efuna etya kati senga nsobola okugulayo endala osobola ozivuga 2 njagala ng'ozivuga 2 kubanga olabika ovuga bulungi pikipiki wabula muzeeyi ovuga piki n'owulira ng'obulumi buku okitegedde kati kasitolikkiriza nolowooza ku natuuka ekiseera ne ŋŋamba kati nga nkola mmere ya leero katonda kyeyannyambako kyali kimu saanywa mwenge Pawulo waliwo omuntu ayinza okubuuza lwaki mbabuulira nnyo agaboozi gange Pawulo yagamba bw'ati mwandaba Pawulo yayogereranga mu bantu abamumanyi nga ye yennyini living example genda osome ebitabo bya Pawulo byonna mwandaba bwe nakola bwe nti mujjukira bwe twali bwe tuti kati nange byembawa bannange mbibawa si lwakuba ki nze nzijukira bulungi mukama gyanzijje siyinza balimba nti ffe bwe twali ekololo simanyi wali nga nsula ku Alijabazi street nedda sisobola balimba nti bwe twali ku campus nagendayo kusoma gundi prep zonna zisomerayo kati sisobola balimba byembagamba mbambabuulira kubanga gyempise bannayuganda abangi gye bali nange ekisa kyankwata bukwasi juzi katonda ono najja nzijayo bw'ati abantwala nansuula mu mikono gy'omutume Robert Kyagulanyi kasita nagwa mu mikono gy'omutume Kyagulanyi awo obulamu ate we bwakyukira ddala kyova olaba abantu bo tubeetaaga kati gye nava waliyo bangi yensonga lwaki ndowooza ge gamafuta gentambuliramu gakubuulira babonaabona Profesa Wemakerere siina njiri ye nange anti ntambulira mu mafuta ga Robert K yagamba baprofesa amusore okujjako nga gondabyemu ekyamagezi nonneeyungako sajjirirammwe kati nze siina njiri gye nsobola kubuulira Kirunda siina njiri gye nsobola kubuulira Wakida Dr. Mulamba siina njiri gye nsobola kubuulira Miriam Matembe Dr. Miriam Matembe sirina nina enjiri gye nsobola okubuulira Segirinya kubanga yeetikako ebikajjo n'abitunda mu kiraasi ate nga tayambadde engatto lwe nasooka okwambala engatto zaali z'amasanda baali baziyita kadomola zaalinga za bulaaka egira nga akadomola ng'omusana bwe gwokyeyokya twali tugenda ne maama ne mugamba kati maama tukkaanye zo zino engatto zikwate nja kuzambala nga tunaatera otutuuka nga zinsaze wano mu kakongovule kasita olinnya bw'oti gyekuwaata ku kantu kano akeegundi ak'okugulu wano we ati ngeetema pwa ne mugamba kati maama kola bw'oti engatto ziteeke mu bbaaga ziteeke mu nsawo kati tugende era bwe twali tunatera okutuuka nzijukira ne bwe nanaaba kubanga waaliwo egundi twakunyuula ekigogo maama n'akinkunyiza bw'ati nansiimulako ekigogo ku bigere n'ennyambala engatto ngenda otuuka nga bonna baatidde dda bannange wiragidde mu ngatto naye nga nazigiramu kati mwe nnina enjiri yammwe ab'embeera bwe zityo ekigogo mutemumanyi mbona ekigogo kinaaza olinda baafu simanyi muleete shawa nedda ekigogo ate nentukula najjayo akaziga awo akaali mu nsawo nampisaako entumbwe nenyereketa
abaana ne bantya birajjidde mu ngatto. Wammeeyo si yenkomerero. Natuuka ekiseera ne nzigwamu essuubi nga bwe nfuna ez'okulya leero kiwedde. Naye ng'ajjukira nnyina gwe nali nsuubiza poloti, naye nga wano munda essuubi limpeddemu. Naye ate nga bwe twogera naye ate nga naye mmugamba kirala nga guno omwaka gusobola okuggwako naawe gwe bw'oba olaba madamu. Gugweko nga tetunagula poloti, kati ebyo bye mba mugumizagumiza bwe mbeera nzeka ne ŋŋamba omwana w'abandi namugambye poloti naye kandabe kati wakiri kanfe tulabe bw'anaagibanja omulambo. Naye ne nzijukira omwana ono gwe mmulekawo ne ŋŋamba nedda. So okukkiriza y'engabo ekwata obusaale bw'omubi. Ate si busaale bwokka, obw'omuliro waliwo ekintu ekisobola okukuba ne kikuzikiriza. Okiraba ng'ekyokusaaga. Oyinza okubeera n'ogenda mu ndongo, akakasaale k'endongo ne kakukwata, ne bakuweerayo omwenge n'otamiira, ne bakwetikka. After 2 weeks ogenda mu ddwaliro ne bakakutema. We are sorry, you are HIV nankani. Ogenda okubeera HIV nankani kati n'osiimuukira ddala n'otandika okunywa walagi n'ogattako ogundi n'ogattako ani gano amata bagayita aniroto plato gano amata g'e Dubai n'olyoka nga kyosanga kyonywa n'onywa ebizinge bye bazinze obuzinzi bwoti n'onywa bye bafusa obufusi mu kikopo n'onywa bye batambuza ne tugenda okukola bwe tuti nga wazolize. Tukusanga wazoliga oyogera kino oyogera kiri oyogera kino akasaala akakukuba kaali aka ne kakusiriiza kajjirako n'omuliro. Bayibuli kyetegeeza obusaale bw'omubi obw'omuliro gwe yagenda just mu ndongo n'omaliriza nga kati oli mulalu ng'akasaale kaali ka ndongo gye bakwetikkira. Otuuka ne mukuba endongo n'ogamba ye maama abafa bapapa ye atalifa ali baani sango kangamwawo sango efunya mugongo. Ogenda okuva mu kufunya omugongo ng'oli HIV nankani. Sango mumuwuliririze waka kubanga bw'onoomuwuliriza eri ne bakuwa kawalagi n'okateekamu n'okyukamu katono bwoti tujja kusanga ku kkubo nga weetaddeko ekigogo, ebikoola, ebyuma, ebipale, ebigundiigundi, ebikutiya tibannange ono si ye gundi just nga kyava ku kantu katono. Wagenda ne bannokuba ndongo n'obeera HIV nankani n'ogamba mama senga saagenze nga akasaale kajjiddeko n'omuliro. Omuliro kitegeeza kusaanyaawo. Bagamba ebintu bya bukadde 6 byasirikidde mu nabbambula w'omuliro. Ate abantu bagamba gavumenti tuyambe naye ssente bazitutte mu mwoleso e Dubai. Oyo omusajja Kaweesa oyo WNTV asaka eggulire nabbambula w'omuliro asaanyizaawo obusiriivu n'obusiriivu bw'ensimbi. Abantu bagamba bannange tuyambe naye gavumenti tannaba kuva Dubai. Kati bannaffe n'agakyo gabadde bwe gatyo musule bulungi ng'ebintu byasirise mu nabbambula w'omuliro. Naawe osobola okusirikira mu nabbambula w'omuliro naye nga woli otambula nga future yasirikira mu nabbambula w'omuliro lwe wagenda just ku kabiiki wali n'emikwano gyo ate nga si byo wabaddeko. Waliwo omuntu alina ng'ojjukira wa we wajja ekintu ekyo n'ogamba kale bannange ku olwo. Ate nali nina kukola bwe nti nali nina genda ku kkanisa nali akasaale ne kajjirako omuliro ne kasirisa nabbambula ne katokomosa. Omanyi waliwo ebi n'otokomoka wenna n'oggwawo ng'okyatambula naye nga wenna watokomoka n'osirikka n'oggwawo future n'eggwawo. Bw'osanga bannobbe wasomanga nabo n'oweta. Nze nayambalanga helmet emyaka 5 nga njijjirako waka. Waliwo omuntu gwe navuga naye bodaboda nga tammanyi nga nzijeko helmet nga bampitako lwemba saakoze ne sambala helmet akuyitako nga tategedde nti no yeggwe nga yo obwongo bwe bwamukwata era nga bwe mba ndi mu helmet sisobola muyitako. Muba muvuga speed 8 musisinkanye wire akulabye
naye ng'ojja otambula bwenti nga sina helmet wallahi nga muyitako nga tamanyi. Waliwo omukyala yali anguza emmere awe naakulabye lumu ne nzijako helmet ne musanga ne mugamba gwe nnyabo wasigadde omumanja ajja okukwata nambuuza gwani bwe njogera n'agamba si gwe wire nti ye sikulabangako ng'oggyeko helmet naye nali nnina ekyama lwaki sijjako helmet kati nagenda okumala okuggyako helmet olaba myaka 5 nga sijja helmet njijjako ndi waka nfuluma mu nnyumba nga njambadde gwe njagala gwe mpita gwe nnyumya naye wamma twala okukkiriza kwe kuba kukuyamba okusiba obusaale bw'omubi tokkirizanga omubi okukuba akasaale k'okutya mu buli mbeera yonna kasita olitya akasaale k'okutya kajjirako omuliro kasirisa bintu bitokomoke okimanyi okutokomokako kusobola okutokomosa famire yammwe yonna okuvaayo kwammwe kusobola okugjayo famire yammwe yonna kyekyo kye bagamba ebibalirirwamu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi genda obuuze gundi oyo omusajja wa NTV Kaweesi ajja kubuulira kye bayita obutitimbe n'obutitimbe mbadde nnina kapito wano wa bukadde bwe buti kuba kati ebintu bye mbadde ndeese bibadde bigenda kuvamu ssente bwe ziti obwo obutitimbe bwonna babubala obubadde tebunnaba kutuukawo munda mu ggwe mulimu obutitimbe obutannaba kutuukawo nga senga ozanyisa ebintu n'otokomoka gw'omu oba otokomesezza ebintu biyitirivu kati okukkiriza y'engabo ekwata obusaale bw'omubi engabo tugimaze n'omusipi twagumaze omusipi twagulabye nga kyakulwanyisa ekikuuma omuntu wa wansi ate ne bakisibako n'ebyokulwanyisa twalabye omusipi gwokka nga bagutaddeko ebintu nga 7 beneti essimu radio call tia gasi ekiso jaketi byonna jaketi ng'obudde bwa musana jaketi ezo z'abaserikale tebazizingazinga bwe batyo ogizinga bulungi bwoti n'ogizinga n'ogiteekako n'ogisiba zipu bweti n'okwata buno obuguwa bwayo n'obuteeka wano n'obusibira mu musipi bwoti omusipi gwokka ne gukwata obukebe bwa tia gasi nga buna ne gukwata ekiso ne gukwata benet ne gukwata radio call ne gukwata nga wano wokka wano oyinawo ebintu by'osobola okutwala Dubai mu mwoleso mu musipi gwokka oteekawo awo ebintu bye baate bw'oba obisibye bulungi mu kintu omusajja omunene nga Dumbaye abiteeka ku musipi n'abitwala Dubai ku mwoleso obwo obuntu obwo bwabadde Dubai butambulira ku musipi n'okusingawo omusipi kyakulwanyisa ate ekiweeka ebyokulwanyisa engabo kyakulwanyisa ekiziyiza n'omuliro mukama bawo omukisa katusabe naye nga tetunnasaba politikisi w'olwaleero okugambye egenda olabe ekiri ewalwabwogo ekyo kyekiri mu State House kye nabagambye tikyalumbuye yakyogera dda era bannaye mukama tuyambe tikyalumbuye ajje mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero mukama taata tusomye ku kukkiriza kubanga okukkiriza kuba kutekinga risk mukama abantu bano bwe bakkirizanga okubeera n'okukkiriza ne bakkiriza okutekinga risk bambi mukama babeererewo ekyo kye yeesibyeko kyakkiririzaamu olw'okukkiriza okwo mukama leka okukkiriza kwabwe kukule bayibuli egamba nti tuyagala kunene nnyo just kasita kubanga kukula ng'empeke ya kaldaali eba ntono neevaamu omuti omunene nti ne gukola amatabi ebinyonyi ne bigwako ne wansi ensolo ne zifuna ekisiikirize olw'okukkiriza kwo kiyamba n'abalala ebinyonyi ne bigwako wansi n'ensolo ne zeggamu omusana bayibuli egambye ne bwe kuba kutono kutandike nga kutono naye okkiriza ebinene nga kutono naye kukule
kutuuke ku binene bye wali tosuubira. Mukama abantu bano leka okukkiriza kwabwe kukule. Peetero olulala twayogera wano, Peetero ng'amugamba osomesezza okukkiriza naye okukwogerako tekimala, twongereko kukukkiriza, twongereko. Mukama waffe twongere okukkiriza. Okukkiriza tebakugaba bugabi nti mpeke nti oba nkuwe ku sukaali. Otuma omwana agende wa pasito mugambe ampeeyo okukkiriza nange bwe nnaafuna nja muddiza. Nedda, okwo okutono kw'olinawo kwoba okuza. Waliwo ekintu oyo omukyala gw'olina wasooka n'omwegomba n'owulira okukkiriza nti leero wano mpaakinze, ono omuwala nteekwa omutwala, omuwala wa bbeeyi nnyo akusinga. Nze munnakyalo nawasa Sitebbooni. Namulaba ne ŋŋamba nedda ndi wa kyalo naye nedda ndabye bangi naye ku luno mpaakinze, ono omuwala ngenda naye. Namutwala lwakukkiriza, naawe oyo wamutwala. Mukazi gwe olw'okukkiriza omusajja oyo wamufumbirwa. Okwo kukkiriza ddamu okutesitinge ne ku binene. Leka okukkiriza okwo kukule. Okukkiriza kulina okuba nga tekukwenkana. Gw'oli mutono beera n'okukkiriza nga kunene. Kkiriza ebinene by'otasuubira, bino by'osobola obifunye lwakukkiriza kwo. Okukkiriza kukola biri by'otasobola. Bayibuli egamba kukola ebitaliiwo, kuba n'ebitaliiwo byava mu butaliiwo, n'ebiriwo byava mu butaliiwo, ng'okukkiriza kwe kubiwanudde. Tolina mwana, omwana yabula. Abasawo bakoze buli kimu kye bakola ne bagamba nedda. Kati ekyo ky'oba okkiriza, genda n'okukkiriza nti kati oli maama, oli taata, oli ssaalongo. Bannange nze ndi ssaalongo, munsabire. Nina okukkiriza. Bannange mulindeeko lwe ndiva wano. Breaking news. Nze ndi ssaalongo, mbabuulira. Musabe tusabe. Naye n'okukkiriza ndi mu kukkiriza. Beera n'okukkiriza ng'okkiriza binene ebitasoboka. Bino by'osobola. Bannange okwo si kwe kukkiriza. Ebyo by'osobola olwo ate okwo kuba kukkiriza. Okukkiriza kuleeta binene. Mukama leka abantu bano bakkirize, kubanga okukkiriza kuzikiza omuliro gw'omulabe. Kukkiriza akasaale kabalagala ne bakakukuba ne kayingira. Wulira, akasaale tebakakomyawo gye kava, kubanga amalobo gaako agamu gatunula eno bakasindika busindisi ne kakuyitamu. Obuweerero akasaale bwe baba tebakusaze busazi ne bakusalamu ekituli ekinene, bakasindika ne kafulumira ddala. Ako ke kasaale. Kati bw'oba toyina ngabo, akasaale bwe kakufumita bakagiramu eri mabega. Oba okusala ekituli ekinene, tokkirizanga akasaale okukutuukako, nyweza engabo y'okukkiriza. Kati ate bwe kagirako n'omuliro, kaba kagenda kusiriiza, okutokomosa obulamu bwo. Mu linnya lya Yesu, mukazi gwe nkusabidde okukkiriza, musajja gwe nkusabidde okukkiriza. Mu linnya lya Yesu, Mukama akuwa okukkiriza, anyweze okukkiriza kwo. Ekyo ky'osabidde ebbanga myaka 10 tonnaba kiraba, Mukama akikuwe. Olw'okukkiriza ebbeere lya Saala ery'emyaka 9 lyayonsa olwana olulenzi, oluvubuka olunene, emyaka 2 n'ekitundu. Olw'okukkiriza Musa yabeera mulamu. Olw'okukkiriza ebitaliiwo byajja nga biva mu ebiriwo byajja nga biva mu butaliiwo. Mukama twagala okukkiriza okukula, tube n'okukkiriza okunene. Buli kye tusabira nga tukiteekako okukkiriza ng'ekyo tukibala. Weebale Katonda w'eggulu. Tusabira abalwadde bonna Mukama, tusabira ababangibwa, tusabira ab'emitima egimenyese, tusabira abafiiriddwa, tusabira n'abasanyuse ennyo. Mukama waliwo abantu abafuna ebizibu mu kusanyuka, ye bw'asanyuka ayitawo. Ne bw'osanyusiza nabeera Mukama tubasabidde obakontrolinga ate tebayitawo ennyo. Waliwo omuntu afuna ekizibu nga yakifuna mu kusanyuka nnyo. Waliwo awo yafuna ataataaka bamugamba omulimu oguwangudde, ogenda US kusoma naafa lwa ssanyu. Yapulayinga online ne bamuweereza visa buli kimu ne bamugamba fine, ozze US naafa ssanyu. Mukama bonna tubasabidde mu linnya lya Yesu. Mukama twagala otwongere okukkiriza. Olw'okukkiriza
Abayisirayiri bamalako mu Misiri olw'okukkiriza ne bagifuluma, olw'okukkiriza ne bayingira Kanani. Mukama wano waliwo omuntu ng'alina ekintu kimulemeredde, yakyerabira n'okukyerabira, awo ng'akyerabidde wooba okimuweera. Waliwo oli atannakyerabira naye ng'asabye kati okusaba atuusa mukolo kuba ekintu alaba ng'ekiganye, Mukama kimuwe. Nsabidde abakazi abaagala abaana. Waliwo wano abakazi baagala baana. Mukama wano waliwo abakazi baagala basajja. Mukama wano waliwo abasajja nga baagala bakyala. Ate nno abasajja bo teboogera nako, neetumiikiriza n'okubasabira. Akugamba kimu, pasita nyina ekintu kyange naye nsabira pasita ndina ekizibu kyange. Abasajja teboogera. Nomugamba Mukama ekintu, ono omusajja alina ekintu, oba Mukama abeere nga natambula akironda akisange nga bakisudde, Mukama nkyusabira tukimanyi. Abakyala bo boogera, pasita nsabira njagala musajja. Naye bannanga abasajja, pasita saba gwe saba ng'omwoyo bw'anaakulungamya ng'omanya oyo ayagala mukazi. Mukama bawa abakazi, abakazi bawa abasajja mu linnya lya Yesu. Bawa obufumbo obutukuvu, bawa abaana. Mukama bawa abaana. Abagumba bonna abatannaba kuzaala mbasabidde mu linnya lya Yesu bafune abaana. Elizabeth baali bamukazaako Elizabeth omugumba. Elizabeth omugumba, mama wa Yokaana. Abamuyitanga Elizabeth omugumba, ate ye yayimiriranga eno, mama Yokaana, mama Yokaana, oyo Yokaana mumpeere ku mbazzi agireete ngenda gizza. Ate nga luli be baamuvumanga obugumba. Mukama akyusa abantu abo ababadde bakusekerera, bakuyita erinnya lya Nnaalongo. Ate bakuyitanga omugumba, ayimirirenga eno agagambuke, Nnaalongo, Nnaalongo. Ate tosooka kuyita bawamma, akuyita emirundi ng'egi, ate ng'obadde owulira, asooka akakasiza eddala nti oli Nnaalongo akiwulire. Mukama akwongere n'abookubiri ekya Nnaalongo akikuggyeko, kubanga azadde ababiri taba Nnaalongo. Okubakakasa akuyiteko Nnaalongo ate lisiimuuke. Bw'obazaala ogwokubiri toba Nnaalongo. Bw'ozaala abasatu toba Nnaalongo. Oguddako akuwaaba. Enzalo bbiri baana bataano. Ye yakera okuzaala alina basatu. Mukama ekitiibwa kimuddire. Akuyiteko Nnaalongo ate ye yennyini alikuggyeko. Azadde abasatu taba Nnaalongo, abeera kyeneena. Kati Mukama akufuula ekyeneena mu kuzaala mu linnya lya Yesu. Ozaale bana, tukulabeko ku gataliiko nfuufu. Gwe baali bayita omugumba, Mukama amuwadde bana. Kale omusasi waffe atuwe ebisingawo. Mukyala gundi omugumba azadde bataano, naye agambye sipiika, Kadaaga bannange munnyambe, naye wange Maama Fiina tojja. Anti abamu bagamba Maama Fiina nnyamba, nzadde basatu. Maama Fiina nnyamba, wema Maama Fiina si gwe jjoyita. Mu linnya lya Yesu Mukama akikukolere. Mukama abalwadde bawonye, abantu basisinkane, in Jesus' name. Amen. Mukama atusabira n'eggwanga lyaffe, Uganda yaffe. Mukama Museveni wamuswaziza. Mukama bwe kaba ke kakodyo kogenda oyitamu okutwala Museveni. Ffe Mukama tuli eno mu kirasha tunyumirwa. Mukama swaza Museveni, omukubeko ne ku kigo ku ttaka ng'ayogera. Ffe kyo Mukama ate ekyo nakyo tujja kitambuza. Mukama otekwa kubanga wasiimye engeri gye twatambuza akantu kano. Kuba wamutadde mu turapu n'agwamu. Ekyo si ffe twakikoze, gwe wakikoze. Weebale Mukama. Kati ffe tujja mukomezawo ne mu slow motion gwe tuti nga bwe yakkiridde okugwa wansi. Mukama twagala Museveni yebbeka ekigo mu lukuŋŋaana olunene bwe rutyo, atendewalirwa amagulu agwe. Ffe no tujja mukolako. Tujja katambuza Mukama, tujja mukalakata. Mukama weebale kuswaza Museveni, neeyongera omuswaza ate nga musiru nnyo nnyo nnyo. Obusiru, obulimba, obulyake, obubbi, obukenuzi, byonna Mukama bikwata obimutikke. Byonna nga bw'atubbye abantu basse omusaayi gwabwe, emirambo gyabwe, ekivundu kyonna abantu abo bonna basse, okisibe munda mu ye Mukama, nga bw'atuula mu ba pulezidenti banne bw'atyo, nga bonna bavaawo bawulira awunya, abawunyirira nnyo 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 ekivundu ky'emirambo gya Uganda.
abantu basse bonna be basuula mu nnyanja, bano be bakuba amasasi, bano be basala obusazi, be basuula mu asidi, bonna mukama obikwata obimutegeko nga yawulira yeekubye perfume, banne bonna bamuddukeko asigalewo yekka. Mukama Museveni aswala ennyo. Ffe ekitiibwa n'ettendo tujja bikuddiza. Ebyo biribaawo mu byafaayo Mukama. Mukama ekyo ekintu wakikola Nebukadduneeza, yagenda ku ttale n'alya omuddo ng'ensolo. Waliyo ensolo ez'effujjo, osanga embuzi ennume nga yeeberese ku mbuzi ennume. Kati wateeka okubaawo ekisolo ekyakwata Nebukadduneeza nekimusiyaga. Wateeka embuzi ennume okwebereka ku mbuzi ennume. Mukama ebyo byonna wabikola Nebukadduneeza, osobola obikola Museveni. Mukama ku kino kye twalabye osobolera ddala, ffe tetukyawakana. Mukama oli mukulu. Mukama baawaananga omusajja oyo amagezi. Mukama baawaananga Museveni mbwakola, mbwera ekintu kyabeeramu kigguka. Naye Mukama twalabyeyo ekiganye naffe. Wabula Mukama weebale. Mukama weebale, baswaze nnyo. Bakole bulanda buli kye bakola. Solution zonna zitwale emagero zitereke Mukama, bazitereke mu kabadaawo. Ate Mukama kyatuyambyeko n'okuyamba. Tubadde twakamala okukola ekivulu ekinene nnyo ensi yonna n'ekwata. Waakiri tugumirako ku ekyo. Bwe batusekerera bino eby'e Dubai nga naffe tujjayo ekya abadde US, awo nga tunywa ku tuzzi. Wabula Mukama watuwa Kyagulanyi. Tusaba omukuume, muwe obulamu, muwe ekisa, muwe emirembe, muwe essanyu. Mukama oyo ye Kyagulanyi mu protecting mu linnya lya Yesu mu biwawaatiro by'obwakati oba omukuumira ne famire ye. N'abakulembeze ba Nuupu bonna Mukama. Aba Nuupu abali mu makomera. Waliwo abali eri mu kikampani. Abantu bangambye bamanyiyo. Waliyo abantu abazaalibwayo bangambye kiwayogedde kituufu. Waliwo abali mu kikampani eyo abakola. Mukama bakuume kubanga tebaliiko ayamba. Beera nabo Mukama. Olibawa olunaku lwe balitoloka mu linnya lya Yesu. Mukama ensi yaffe tugikwasiza ogitununulire kubanga wagamba bwe tunaakyuka ne twetowaza ojja kukka owonye ensi yaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Pa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire olokose toddamu kwonoona. Go sin no more. Yagala nnyo Katonda. Mukama abaagala namwe mumwagale. Ffenna tuli boonoonyi naye tulwane nnyo okukola obutukuvu n'obutuukirivu. Lwana ekibi, tulwana bulwanyi. We are in struggle. Y'ensonga lwaki tusoma ku by'okulwanyisa bino. Olwane nnyo okukola obutukuvu newankubadde tuli boonoonyi. Naye Bayibuli erina abantu b'enokolayo. Enokolayo Eriya, enokolayo Dawudi, enokolayo Yobu, enokolayo abantu bangi. Enoka yagenda mulamba. Enoka yasanyusa Katonda, ye teyafa, yamunona. Eriya yamunona mu magaali. Eriyo abantu abataafa. Obadde okimanyi nti Enoka yawangala emyaka 680 n'amutwala ate nga mulamu. Eriya amagaali ge gaamutwala. Nalabako omusajja we wa Ssenfuma ng'agira asaba nedda Mukama Ssenfuma tagenda bw'atyo. Bw'oba omutwala munone mu magaali, Mukama omunona mu magaali. Ssenfuma naye yafa bufi. Naye wamma gwe kola bw'oti. Gamba Mukama enti akuwa amaanyi ofube olwanyise ekibi. Tulabe nga tuwangula. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mbagala nnyo mu Mukama waffe. Tusisinkane n'enkya Mukama bw'aba ayagadde. I love you all. Sigadde nze SP Asimuwire. Mweraba.